Enkya ya leero yasoose okutuuka mu kifo kino yabadde akulira FDC Patrick Amriat Oboy ng'ono yazze tali mu ngatto ng'agamba kino kyavudde ku bukambwe by'ebyokwerinda ng'ono yazze talina na bamuwerekedde. Robert Kyagulanyi Ssentamu yasoose okutuuka okwewandiisa ng'ono yabadde awerekeddwako mukyala we n'abakungu okuva mu kibiina kya NUP. Satisfied the requirements. Therefore, Justice Bebakakasiddwa Simon, being the returning officer for the nomination of presidential candidates, declare that Kyagulanyi Ssentamu Robert, the duly nominated candidate in respect of the presidential elections 2021, he having fulfilled the nomination requirements under the presidential elections. Ono olwamaze okukakasibwa yayogeddeko eri eggwanga era nga bano yategeereza eggwanga baani bazze okukiikirira. Kyagulanyi yayongeddeko okukumya bannayuganda nga bw'agenda okuwangula akaliro kano era ng'ono alabudde n'akakiiko k'ebyokulonda. Mr. Museveni, since you have failed to control your greed and lust for power, our generation is determined to save you from yourself and stop your 35-year-old dictatorship. The liberation and socio-economic transformation of our country cannot be achieved unless we first remove the big obstacle, and that is Museveni, who has undermined all institutions of state and instead institutionalized corruption in Uganda. Just read one small concern of the double standards of the Electoral Commission and the police and all security agencies. As you noticed yesterday, President Museveni and his supporters were safeguarded and protected by the same security organs that are coercing and beating up our people. Oluvannyuma Wirima yambala naye akakasiddwa wabula obutaawukanako n'abalala ono era aweereddwa emmotoka y'obukuumi era naye yayogeddeko eri eggwanga ng'essira litadde ku bya bulimi. To focus on 5 major areas as outlined in my manifesto that I believe is not a personal manifesto but a manifesto for all Ugandans and for the indigenous persons. Ono yaddiriddwa muna FDC Patrick Amriat Oboy era nga naye oluvannyuma lw'okulangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ku ky'okuvuganya ku ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga lino mu kwogera kwe ono yeemulugunyizza engeri poliisi gye yasoose okumuyisaamu. We are aware that the dictator has all the money that is going to deploy in this campaign. He has the security services that is going to deploy in this campaign. He has got a network of bootlickers. Ye John Katumba yabadde alemeddwa okwewandiisa olunaku lw'eggulo olwaleero akomyewo era nga naye akakasiddwa akakiiko k'ebyokulonda nga mu kwogera kw'essira litadde ku byakufunira abavubuka mirimu. Oluvannyuma Nobert Mao akulira DP naye talutumidde mwana nga naye akakasiddwa era n'alangirirwa akakiiko k'ebyokulonda ku ky'okuvuganya ku kifo kino era nga naye ayogeddeko eri eggwanga waasekerera abadde basuubira nti DPC yakuba mu lwokaano. Engine is hot and is burning there behind. But from outside we see them waving and we think all is well. All is not well. Finally, what is the future for Uganda that we want to reclaim? Our party believes in constitutionalism, not just the constitution. Even dictators have constitutions. Olunaku lw'eggulo Nancy Kalembe naye yabadde omu ku baagobeddwa olw'okulemerera okutuukiriza ebisaanyizo naddala ekyokusasula $2,000,000. Wabula olwaleero ono naye akomyewo era ne yeewandiisa era nga ye mukyala yekka ali mu lwokaano. Mu balala abakakasiddwa Mamuli Joseph Kabuleta, Fred Mwesije nga bonna bazze ku bannamunigina. Olunaku lw'olwaleero akakiiko k'ebyokulonda lwekakomekereza okusunsulamu abo abagenda okwesembawo oba okuvuganya ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga lino. Bwe twogera kati akakiiko kakakasa abagenda okwesembawo mu kuvuganya kuno abali 11 bweddu ng'akakiiko k'ebyokulonda kagenda bakalangirira mu bumpimpi ddi okulonda kw'abakulembeze b'eggwanga lino bwe kugenda okubeera mu butongole. Wabula okutandika ne sabbiiti ejja bano abakakasiddwa bagenda kutandika nti banoonya akalulu mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Sekiwunga Hasif ku lwa STV Select ey'enjawulo.